kuluno ziguse n'abayimbi abasajja 15 abasinga okuba n'amaloboozi amaseeneekerevu wano mu Uganda kalira obekenneenye bulungi oluvannyuma naawe obanoonyeeko lwono okakasa nti sibadde mbyakweyogeza ng'owamalibwa yasirembwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Mu kifo eky'e15 katutandike n'omusajja Mr. Lee ng'agobuza lye Mugisha Richard y'omu ku bayimbi abasatu abayimbira mu B2C eddoboozi lyalina linyumira abawuliriza. Ekifo eky'e14 akuleetedde Zultams ng'agobuza lye Sam Semwogerere omusajja ono wagonjebwa nnyo eddoboozi lyalina terisangika lyeyoleka bulungi nnyo mu luyimba lwe olumanyiddwa ng'oluvannyuma. Mu kifo eky'13 nkuleetedde Unknown Prosper ng'agobuza lye Yentege Dalton mu butongole okuyimba yakwesogga mu mwaka gwa 2019 wabula mu mwaka gwa 2021 n'afulumya oluyimba lwe olumanyiddwa nga Radio Call ne lukwata bangi ku mitima olw'obubaka bw'omukwano obulujjuddemu olw'eddoboozi ly'eppomu okusaama. Mu kifo eky'12 nkuleetedde omuyimbi Dada Andre ng'agobuza lye Andrew Jambo musajja tasaagirwako bwe kituuka kukwata ekkalamu okuwandiika ennyimba bw'ogattako eddoboozi ly'alina okkiriza bukkiriza nti ono y'entambaazi ya kinyoma erinnya omuti nga yeetisse. Mu kifo eky'11 nkuleetedde omuyimbi Kenneth Mugabi ono mu kuyimba yeegirisiza ddala okukira ekigotta entula bw'akwata gitaaye n'atandika okugiggyamu amaloboozi eno nga bwe gagobererwa n'erirye mwennyini oba toyagala amale. Mu kifo eky'10 nkuleetedde Little Boss ng'agobuza lye Katongole Derrick. Little Boss awulikika bulungi mu ddoboozi lye olw'obuseeneekerevu bwalyo. Mu kifo eky'omwenda mulimu David Lutalo amanyiddwa ennyo ng'omu ku bayimbi abasinga okuyimba ennyimba z'omukwano wano mu Uganda. Eddoboozi lya Lutalo eritakyukakyuka n'ekiwoomereza ekiririmu kimuviiriddeko bangi naddala abakyalo okumuyaayaanira ennyo. Mu kifo eky'omunaana mulimu Chris Evans Kaweesa musajja mukkakkamu nnyo mu mbeera zonna Katonda yasinzira okunamugonnomolako ekirabo ky'eddoboozi ly'alina. Mu kifo eky'omusanvu tulina Morris Kirya mu bintu bye yasinga okukenkuka wansi w'enjuba wano tayimbye asulayo bbiri eddoboozi lye obuyiiya obwetobese mu nnyimba ze kimufuula omuyimbi ow'enjawulo ennyo. Ekifo eky'omukaaga mulimu King Saha ng'agobuza lye Mansour Semanda ekitone ky'okuyimba guludde ne yakimuweesa gumu eddoboozi lye ng'oggyeko okuliwulira mu nnyimba ezize wabula ne zazzeemu nga mu kusooka zaayimbibwa bayimbi balala azinyumisa bulungi kumpi kusinga bannyinizo. Mu kifo eky'okutaano nkuleetedde Jamie Culture ng'agobuza lye Jamie Kasujja ono musajja wa ddoboozi eritalojjeka nga bwe gutuuka n'okukwata ekkalamu okuwandiika oluyimba nantawonyekamu era ziwandiikidde bangi ne zikyaka Uganda yonna. Okuyimba yakutegeera bulungi nga bw'otandika okutambula ng'ova Kampala ng'odda Masaka otuuka totegedde olw'eddoboozi lye. Mu kifo ekyokuna mulimu omuyimbi Silver Kyagulanyi eddoboozi lye Namugereka yali muwanga kya bugagga kya nsibo era mpawo kirungi kyatalifunyeemu ate si kyokka bwe gutuuka n'okuwandiika ennyimba yeekansiza ddala era ziwandiikidde abayimbi bangi. Kyagulanyi alina ne diguli mu mateeka olw'eddoboozi lyalina erikkakkamu atabaganyizza bangi ababadde basowaganye. Mu kifo ekyokusatu mulimu Maddox Semanda Sematimba ono buli DJ wano mu Uganda nsinga okumanya Maddox bwe kituuka ku balansinga ebyuma byabwe eddoboozi lya Maddox libakolera bulungi nnyo olw'obulungi bwalyo. Eddoboozi lya Maddox likolera ddala bulungi mu kaseera k'okulya olw'okuba nti nalyo lyennyini kirungo ekiwedde emirimu era eriwa eddembe ku mutima.
ekifo ekyokubiri mulimu Geoffrey Lutaaya gwe yakategeera kati okuyimba oba abayimbi oyinza obutategeera bulungi ddoboozi lya musajja ono kuba Katonda yamuwundira olulimi na buli mukyala nga mu kaseera k'okumwogereza bamuteera mu kukayimba ka Geoffrey Lutaaya olw'obulungi bw'ebigambo by'omukwano obuli mu nnyimba ze n'eddoboozi ly'omusajja ono okumanya ono yasukkuluma lyamuyisaawo paka mu paliyamenti y'eggwanga. Nga sinnaba kukuwaani asooka nkujjukiza we nalina bizinesi yo nga weetaaga okugiranga n'ebirala ebigwa mu kkowa lino yita ku nnamba yange eri ku vidiyo eno. Mu kifo ekisooka omuyimbi asinga okuba n'eddoboozi ly'omutawaana si mulala ye Moses Nakinti Jesse Kiboggomoze Radio wadde nga kati mugenzi naye bukyava mu bulamu bwa nsi eno tewannalabikawo omuyimbi wano mu Uganda atwerabiza ddoboozi lye yalina n'obuyiyi obutagambika obuwulirwa mu nnyimba ze zonna beppona ezo ze yaleka awandiikidde abayimbi abalala Wumula Mirembe Moses Radio. Mweraba nsigadde nze Jamie Radio Uganda.